Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga face to face 6 mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bintu bye tutalina kukola nga tumaze okwezina. Waliwo ebintu bye tukola nga tubirabanga ebya bulijjo naye ng'ate tebisaanidde kukolebwa oba nga birinza okuleeta obulabe eri obulamu bwaffe. So munzikirize mbeere nga mbanjulira mu vidiyo yaffe eyaleero biki bye ngenda okuba nga njogerako. Ekisookera ddala nga tetunabagenda mu vidiyo yaffe, waliwo omwami akola pallets ng'ali Uganda, akola products zonna eza pallets, ebitanda, obutanda bw'abaana, center tables, obumeeza obwawa bweru nga kuliko entebe n'ebitanda ebirungi nga mubiraba mu kavidiyo akakali wansi akaplayinga. Enamba ye weeri awo oba ogiraba osobola omukoonako gwali e Uganda, naawe ali ku kyeyo osobola omukoonako kubanga akola deliveries, nabeera ng'akudelivalingira ekintu kyo ng'akikoze ng'ate kirungi ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Kaakati tugende mu vidiyo yaffe eyaleero. Ekisookera ddala, abantu bonna bwe bamala okwezina muba mukooye, abamu si bonna, mugwa bugweri ne mwebaka nga temwerongoosezza. Ekintu ky'oba teweerabiranga okukola kwe kwerongoosa nga mumaze okwezina. Teweerabiranga okwerongoosa, otya oba otya. Naye okolako ku vidiyo kirabika oba yeddiridde eno oba si kyo, olina okuba nga eri kumpi n'inza giteekamu wano ng'eneggwako n'ogiraba ng'etuyigiriza engeri y'okwerongoosamu nga tumaze okwezina n'okulongoosa obuliri bwaffe okwewala endwadde n'ebisigadde nga infections. So nga mumaze okwezina, ekintu ky'olina okusooka okutunuulira bwe buyonjo ky'olina okwerongoosa. Togwa bugweri nti kubanga okooye, kubanga ffenna tukimanyi okwezina kintu kiri mesi, otuuyana, okitegeera ne bino like obaamu akasuususuuso. It's okay obutanaaba. Sigambye nti genda onaabe, no, tewetaaga kunaaba wabula weerongooseeko obutafuna bacteria zizo ku building up kubeera ng'ofuna infection. Osobola okwerongoosaako ng'okozesa akawero, ng'okozesa wipes, n'olongoosaako just ebitundu bye ebyekyama n'oba teweerongoosezza wenna. So ensonga namba 2 y'eyokuba nga abantu abamu, wano njogera ku bantu abalina bathtubs. Bathtubs bye bino ebibaafu by'omu nju. Abamu mala okwezina oba na girlfriend wo ne mugenda mu kibaafu ne muteekamu amazzi agabuguma ne mutuula omwo ne mutandika okweweweeta. Kirabika ng'ekirungi ekiri kozi, ekintu ekirungi ekyandibadde kinyuma okukola, but kyandibadde kinyuma okukola singa amazzi ge mukozesa tegookya. Nammwe abanaaba tokozesa amazzi like weetaaga amazzi agabuguma wabula si agookya. Wewala okunaabisa amazzi agookya ng'ova kubeera ng'ova kwezina. Wabula agabuguma gali fine. Agabuguma gali fine. Kubanga era ne bw'oba olongoosa ebitundu bye ebyekyama, nkurekomendinga kukozesa amazzi agabuguma, just agalimu ekisuususu. Si wabula gano agookya. Amazzi agookya si malungi. So kye tuyita hot tub bath teyandibadde nnungi. Ate nno muteekamu amazzi mu bibaafu ne mutakoma kuba nti amazzi gookya, wabula ne muteekamu detergents, ne muteekamu shawa biki byonna, ne muteekamu simanya baziyita bath bombs, ne muteekamu ebintuntu ebirala. Jjukira ogenda gatuulamu amazzi ago. So tegandibadde malungi era it is not advisable. Ekyo ekintu tokikolanga bw'oba ng'omaze okubeera nga weegatta n'omwagalwa wo. Kyewale okubeera ng'okikozesa oba ng'okikola oba obadde okikola. Abantu abamu ensonga endala gye nniza okwogerako nti bwe tumala okwezina tubeera tuwulira twagala kufuka, si bwe guli naye kubanga obeera tulezi, okooye, owulira oyagala kubeerawo mu kifuba kya mukwano gwe mweweweete, n'opostponing omusulo ogwo oba n'ogusiba, tekyandibadde kirungi. Okufuka nga mumaze okwezina kirungi nti kikuyambako okuyonja munda eyo, okufulumya ebicaafu ebyandibaddeyo, n'okubeera nga owulira like tosobola kufuna infections. Kangamba nti obadde ofunyika bacteria nga kali eyo, bw'ofuka kikuyamba okufulumya infection ebyo wandibadde ofuna oba wandibadde ocontractinga. So tekyandibadde kya buvunaanyizibwa oba tekyandibadde kintu kirungi okubeera ng'osiba omusulo nga mumaze okwezina. So teweerabiranga. Ensonga endala y'eyokunaabisa sabbuuni mu bitundu byaffe ebyekyama ffe abakyala. Yes, waliwo products nyingi eziri ku katale, gentle wash, simanya biki, honey pot. Yes, products ezo ziraba, ezimu teziri nakyo.
So I would not recommend you ngomaze okwezina n'omwami wo n'ogamba kangende nkozesa product eno, cause tomanyi product eyo erinakyo kyenkana ki mu butuufu bwakyo. Oli agenda kugaa nti erinakyo kubanga alijje marketinga. Okitegeera, it's her job oba it's his job. Of course tomusuubira kubeera nga ajja kugamba nti si nnungi, ejja kuba nnungi but ekaza. Nabagamba sabbuuni aleetera omukyalo okukaza. Buli bw'otawaza ne sabbuuni oba buli bw'obeera nga okozesa sabbuuni okwoza wansi wo, kikuleetera okubeera nga okala, kubanga emmananga yo yeenaaza yeeyoza okuggyako wabweru waayo. Era mbagamba nyo mufube okubeera nga muyonja wabweru naddala ku nfulya we zitandikira, kuba we wasinga okuva ekisumba kyala. So sabbuuni oyo singa omukozesa okunaabayo wansi, mbw'oyagala simanya kunaazaayo bulungi watukule, funa just amazzi agabuguma obeere ng'oyoza ebitundu byo. Tewetaaga kintu kyonna kigenda kubeera nga kikumalako mirembe. So kijja kuba kikuleetera obuzibu nti ojja kuvaamu ofuuka obeere ng'okala. Emma naye moisturizinga yokka nebeera nga eri clear. Then ensonga endala gye ngenda okwogerako y'ey'okubeera ng'oyambala obugoye obukwata obuva kwezina n'ogenda n'oyambala empale ey'omunda n'otekamu akantu. Ekitegeera si birungi. Bw'oba muva okwezina ng'omaze okwezina n'ogenda tugambe n'onaabako, tewetaaga na kwambala mpale. Nze si advisinga bakyala kusula mu mpale. Emmana nayo yeetaaga okussa. Ekisookera ddala okooye otuuyanye. Nze nandibadde nkwadvisinga nti bw'oba nga tokinaako buzibu, kyandibadde nakiri healthier okubeera oba kyandibadde kirungi nnyo nga kigenda kuganyirwamu okubeera ng'osobola okubaka ng'oli bukunya. Nti otya kikuyambako omubiri gwo okubeera nga gweyonja, nti sitegwenda kweyonja 100% but gujja kuba gweyonja. Lwaki? Teguyina kintu kyonna kiguliko, pores ziri open, tewali okitegeera. Katugambe nti nkugereze ntya nti tobikiddwa, oli fine. So bw'oba osazeewo okwambala yambala olugoye nga liri loose, bw'oba osazeewo okwambala mpale yambala empale ziri bagi oba ebipale ebinenenene. Tewetaaga kwambala buno buntu bugenda kulipa kubeera nga emana terina nawe ssiza. So kiba kikuyambako okubeera nga tofuna infections, kiba kikuyambako okubeera nga omubiri gwe gubeera mukkakkamu. Ekintu ekyakinza okugamba kyosaanye okubeera nga tokola, okwolabira okunywa amazzi. Si kyakatala nti kyakatala nti olina okuganywa nedda, naye kyandibadde kirungi nnyo eri omubiri gwo okubeera nga mumala okwezina okwata girasi y'amazzi n'oginywa. Kirungi nti kikuyambako omubiri gwo okubeera nga gwezzaamu amaanyi ng'oba ozzaawoko ne ku mazzi g'ofulumiza, kubanga wano mukwezina otuuyana okoowa bingi ebituukawo. So kiba kigenda kuyambako ku nsonga ezo. Ndowooza video yaffe egenda kukoma wano eno ya leero. Teweerabira subscribinga, kulikinga no commentinga, sharinga. Gwalina ekibuuzo kyo sanga ku +25685 +256-785-40-2860 WhatsApp kwokka nsindikira message nja kuba nkuddamu kwa njagala privately, si charging ade n'ekikumi. Then ng'olina ekibuuzo kyo nja kuba nkuddamu. Then gwe ali eyo ng'olina kyoyagala twogereko, osobola okireka mu comment section ongamba Senga nsaba osomesa ku nsonga eno. Nja kuba nkola research wange mbeere nga nsobola okujja. Wemba nginako idea mbeere nga ngikolako, wemba siginako era nja kugamba nti kyombuuziza sikimanyi era sijja kuwa answer. So byebyo banywanyi bange, mwebale kubanga mulaba video zange, mwebale kumpagira video eno gy'ogiwulidde oba audio eno gy'oba ogisanze. Bevudde ku Senga Faith 256, jangu ku YouTube yo teekamu ekigambo Senga Faith 256. Ojja kubanga ogguka bulungi nnyo ku channel yaffe, obeere ng'osobola okundaba, obeere ng'osobola okulaba nga naawe ofunamu nga bano bafunamu. Bingi bye tubeera nabyo wano eno, okwesomesa counseling, tusharinga ebintu bingi nnyo, eddagala, emisomo gy'abakulu, byonna ojja bisangawo ku channel yaffe.